Essanyu libuzeeko katono okwabya bannabusiro abejjeeko ekikwa ne bakwakkula ekikopo ky'amasaza ku bannabuddu bwe babakubye ggoolo ng'omupiira guno guyindidde mu kisaawe kya Ssekabaka Muteesa owookubiri ewankulukuku. Empaka z'akamalirizo z'omwaka guno zitambulidde ku mulamwa ogugamba nti abasajja mubeere basaale mu kutaasa abaana abawala ku kirwadde kya Mukenenya nga zisitudde ebikonge okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'Emmengo abakulembeddwamu Munnabuddu Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga wamu n'eyali omumyuka wa pulezidenti afuga kuno Edward Kiwanuka Ssekandi n'abalala. Katikkiro Mayiga asoose kulambula nnyiriri z'abazannyi n'oluvannyuma omupiira ne guggyibwako akawuwa wakati mu nduulu okuva mu bawagizi b'enjuyi zombi nga ttiimu ya Busiro yesoose okuteeba mu ddakiika e41 nga ggoolo eno eteebeddwa omuzannyi Fourth Isaac era nga eggoolo ya Busiro esookedde ddala mu mpaka ez'akamalirizo nga wayise eddakiika 6 Buddu n'egattawo nga ggoolo yayo eteebeddwa omuzannyi ey'ettimba omujoozi namba 5 Kalanzi Dennis. Ggoolo emaze eggobe mu kibi eteebeddwa omuzannyi Kafumbe Masudi mu ddakiika 9 ezongeddwamu oluvannyuma lw'ezo 9 okuggwako nga ttiimu zombi zibala ggoolo emu ng'eno ekutudde bannabuddu emitima ne bawola okukira amawolu olwo enduulu okuva mu bannabusiro n'esaanikira ekisaawe. Katikkiro Mayiga akwasizza Busiro ekikopo kyayo kisookedde ddala bukya mpaka zino zitandikibwawo nga bano baweereddwa ne cheeki ya bukadde 12 kw'ossa emidaali egya zaabu nga yo Buddu ekutte ekyokubiri eweereddwa cheeki ya bukadde 10 nga Ssinga ekutte kyakusatu n'efuna cheeki ya bukadde 7. Twogeddeko n'abazannyi kw'ossa ne bammaneja ba ttiimu ya Busiro abakulembeddwamu omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga ne batubuulira ebimu ku bibayambye okutuuka ku buwanguzi buno. Kino kye baatutuma oluvannyuma lw'emyaka 7 oba tuwa buli tukola bannange abawagizi basasudde Busiro eyingirira babinywera baneemwebale nsanyufu nnyo lwasooka omundi gwange okusembyeyo masaza ate nvuddeyo na kikopo Katonda mwebazannyira mwebale baneebase Katonda olw'omukisa gwatukozesa manager obukiiko bwonna olwa ttiimu y'e Busiro olukolera wamu n'ekirala abaana abo bali wamu k'emaanyi tuwangudde nga ttiimu. Amyuka Pokino wa Buddu omwami Kato Abdallah atenderezza empaka zino zagamba nti zigasa abantu b'abeene ebitagambika. Abantu kino ekyomupiira okubeera nga kitugatta kituleetedde abantu abavujjirizi okubeera nga batwegattako kubanga kati otunya mu Uganda yonna omupiira ogutasinga okwettanirwa gwe mupiira gw'amasaza. Emipiira egy'amasaza gitwalanga kabonero aka kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka era tugigenderera yegimu ku mupiira kati mu ggwanga gye tusigazza egiwa abantu moral osanga omuntu ng'asobola okutambula n'ava mu ssaza erimu n'agenda mu ssaza eddala. Baabakulembeze abalala betwogeddeko nabo boogedde ku birungi ebiri mu mpaka zino nga basiimye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Namunswa Ronald Mwenda Mutebi owookubiri eyasiima zitegekebwenga. Mulundi guno ffenna tukoledde wamu obadde olaba ng'alina ebitaano abiteekayo atalina waaki yasaba amaanyi ago ag'okukolera awamu ge gatuyambye okutuuka ku buwanguzi. Nakyakoze okulaba nga ttiimu yaffe eno eya Busiro etwala ekikopo ky'amasaza ekya 2022 naye ate mu byonna twebaza ne Ssaabasajja Kabaka olwo puroguramu ennungi bweziti ezitumbula ebitone. Oluvannyuma lw'empaka zino Katikkiro Mayiga ayogeddeko eri bannamawulire n'abaako obubaka bw'atuuse eri abantu b'abeene. As you have witnessed, Ssaabasajja Kabaka is not here, as is the norm. He went out of the country on the 22nd of February, and the reasons for which he went out were not yet finalized, so he couldn't return in time for the finals. But he sends his greetings and congratulates the winners and the runners-up. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.